Olwaleero President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyaludde ng'asabirira akituuseeko akifunye alina akamwenyumwenyu musanyufu byansusso kino ekituusewo leero abadde kyasabirira bulijjo era buli babadde akwata omuzindaalo ng'agamba gwe wenna Munayuganda gy'oli kwata fuuka Kyagulanyi fuuka munze tubeere ba Kyagulanyi nga tuli bangi Mwai Museveni tujja mulemesa byakola era gavumenti ejja kumaliriza ng'egudde ennuma y'ekigwo ku ttaka twera so tulaba akatambi kano oli okomanya lwaki Kyagulanyi afunye akamwenyumwenyu olwaleero lwaki musanyufu olw'ebigenda mu maaso era agamba weewaawo omulimu ogukwasiza amaanyi Mwami Museveni anaatera okuggwa n'amagatto ge. Ugandan voice matter! Ugandan voice matter! African lives matter! We're bringing Patricia from the Uganda is bleeding. So can you give her a round of applause? People power! People power! The power belongs to the people. As Africans, as the people who are suffering for our dictators, we must stand together. First of all, we must stand together. If we do not stand together to kick out the colonialists, because we're all suffering the same plight. Uganda has been suffering for 35 years of Museveni brutality. Why we're here today is to protest against the British from sponsoring the dictator. They give him a lot of money through aid, which is not aid, but it is trade. That money is used to buy tear gas. That money is used to buy bullets to kill Ugandans. They pretend to believe in human rights. They believe in democracy, but there is no democracy as Africans are dying. Nobody is going to have peace unless you stop sponsoring dictators in Tilbury, in Uganda, in Africa. Then you pretend to believe in human rights. How dare you lie that you believe in human rights, yet we give you proof, yet you see people are dying every day. You hide the media from bringing out what is happening in Tilbury. You hide what is happening in Uganda. Why? That you said that you're seated here to make decisions for the world, yet people in Africa are dying. Yet you go to Africa and steal the little we have. This is why we're here to protest against your nonsense. This is why we're here to protest against your rubbish. Stop it! Stop sponsoring dictators! Stop sponsoring dictators! Stop giving them money! It is not aid, it is trade. Why don't you ask for accountability? The IMF, the World Health Organization, the money you're sending to Africa, why don't we have the accountability? Oxfam, World Child Organization, the Red Nose, every year you're sending money, you're financing wars in Tilbury, you're financing wars in Congo, but you continually pretend to believe in human rights. This is pretense. We are sick and tired. We want to change. Stop the war. Stop financing Ethiopia. We want you to stop the war in Tilbury because it's you who started the war in Tilbury. But you sit here comfortably and say that you believe in human rights. And you sit in your offices and you sit in your office, yet people are bleeding in Uganda. People are killed. Prisoners are being arrested. Then David Dandridge, you come out and congratulate Museveni after 35 years. Yet in Uganda, I have lived in UK for 20 years. We've had 4 prime ministers. Why would you still congratulate a dictator after 35 years? David Dandridge, we know you're seated there. Boris Johnson, you're seated there. Peter, you're there enjoying our money. This is our lives. We fought for democracy and we are going to fight. We are not asking you. We are telling you to stop sponsoring dictators. We know you give them money through loans. You give them money through aid. But
So please stop it. Enough is enough. You keep, it is a mess. It is another fine mess. It is your problem. It is you colonialists who are fighting in Africa. You keep the dictators in power by giving them money, by lending them money. Why don't you stop the funds and let us see how they use the money? Leave our battles to us, but you continually give them money. IMF, World Food Organization, World Health Organization, you're giving money to Ethiopia, you're giving money to Congo, but you pretend, then you pretend as if everything is right. It is wrong, it is enough, we are tired. It is your problem that Tigray is bleeding. We are tired. It is your problem that Uganda is bleeding. As Ugandans, as we stand here, we thank you so much, people of Tigray. Thank you for standing together. Thank you, the people of Tigray. Thank you for standing together. I'm here to encourage my fellow Ugandans. Look at what Tigray is doing. They are bleeding, but we've been bleeding for 40 years. Why don't you come out and we stand together? Because united we stand, divided we fall. We cannot allow the son of the dictator to take over our country. It is wrong, it is not right. Thank you so much for allowing us to hold your mic. I will stand with you and we shall copy whatever you do. Thank you. Hadagize, Uganda is bleeding. 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 Thank you. Thank you. Kino Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine kyaita okubeera Kyagulanyi buli gy'ogenda. Agamba nti oba oli muvuzi wa boda, oba okola mu kikuubo, oba okuvuga taxi, oba osika chapati, oba otunda migugumu owino, oba olina kyonna ky'okola oyera luguudo, oyera nguudo, oli wa KCC, ekyo kyonna ky'okola mulimu gw'okola, oba oli mulimi, beera Kyagulanyi eyo gy'oli ng'otambuza enjiri era nga olaba ekitatuukaganye kyogereko, labisa, tosirika busirisi ng'olaba ekitagenda bulungi mu kitundu ky'omwobeera, okubeera Kyagulanyi. So otaga nti bw'obeera Kyagulanyi yambala nga ye, sanirira enviiri nga ye, vuga emmotoka nga eyiye, zimba ennyumba nga eye, wabula okuvaayo okulwanirira eddembe lyo, eddembe ly'abaana bo, eddembe ly'abaliraanwa bo, eddembe ly'ensi yo Uganda, okulanga ensonga enkyamu ezigenda maaso mu ggwanga Uganda ozoogerako, enguudo embi, amalwaliro amafu, amasomero amafu, okuba nti abaana bangi bafa, bangi bawambibwa, babuzibwawo, bikolebwa ku bannayuganda watali musango, nti olina okubyogerako, olina okulaga bannansi lwaki Kyagulanyi asaanidde okubaawo era lwaki Kyagulanyi alwana okujja Museveni mu ntebe lwa ABCD. So kino kyagamba nti beera Kyagulanyi, fuuka Kyagulanyi eyo gy'oli, nti ye bw'ali alabanga muli ba Kyagulanyi bangi nga muweze kimuwa essanyu. Nti okusooka yali alina waliwo omuliro gwe yaleeta oba ebbugumu lye yaleeta lyali yatumwa Kyagulanyi effect, ne kimuluma nnyo n'agamba in case enkya nvaawo nga kino bakiyita Kyagulanyi effect, kinaaba kiyamba kira kiteza nakyo kijja kuvaawo. N'asaba Mukama amuwa amagezi. Amagezi bwe yagamuwa n'afuna amagezi ne batandika people power. People power bwe yajja kati kyakwata ensi yonna, buli omu ayogera ku people power, our power, people power. Buli omu kyayogerako. Era kino kiba kitegeeza nti Kyagulanyi effect yazaala people power. Otyo kati people power neba embraced eri buli muntu era buli omu kati akkiriza mu people power. Alinaga nti kati beera Kyagulanyi mu people power eyo people power obeere Kyagulanyi wa people power eyo ku kyalo kyo, eyo mu kirombe gye mukuba amayinja, gye musima zaabu golodi, eyo gye mulundira ente, beera Kyagulanyi waayo nga gwe obuulira banne enjiri. Bano bonna babuulira enjiri ku bikyamu ebiri mu ggwanga Uganda beetaaga okutereera. Mu bannaabo naye mujja kuvaamu anaafuuka Kyagulanyi naye agendeyo ku miriraane waabwe gy'abeera naye atabbire banne enjiri, ababuulire ekituufu ekirina okolebwa mu ggwanga Uganda. So bino ebigambo ebyogeddwa nkwekalakaasa kuno akatambi kano kongera okujjayo Kyagulanyi kyagamba nti ebikyamu byonna mubyogereko, muyimirire, be bold, oyogere ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyo era buli ekikolebwa nga si kituufu mu ggwanga lyo kyogereko, labisa okulaba nti tufuna ensi ennungi.
kwate kiwali kigenda kuyamba gwo okubeera mu Uganda ngeri bweti ate ogireke ngeri bweti olwo abaana bo banabeera mu Uganda efaanana etya twakitiza gubwango gibaddemu eri bweti nga bweri leero ate abaana bo bo n'abazzukulu bagibeeramu ng'efaanana etya bali bwako ne babeera so kati kwe kubeera Kyagulanyi era ne babanga buli bwabayo omuntu ajjayo eddoboozi n'alisitula n'atuusa ensonga ko abantu bano abazungu abo bemulaba bali bankwe nnyo naye kasita obabuulira point blank ng'obagamba ebigambo mu maaso bafunamu akafansoni so kati kino kye kiri mu kukolebwa ebigambo bino omukyala byali mu kutuusa eri abazungu abo abagabi b'ensimbi nti muli mu kwebuzaabuza ABCD n'ate nga bino mubimanyi bigenda mu maaso ettigo otalo liyo mulumanyi mwe mukole mmundu mwe muwaayo essente lwaki otalo terukoma lwaki Uganda ekiwamba abantu ekitta bantu ebikolobera ebikolebwa tebikoma kubanga mwe muli ba beneficiaries ba bikolobera ebyo bwe byongera okubanga bigenda bikolebwa mwe mu benefitinga mundu zammwe zigulwa tiyagaswa mwagulwa mwe ne mufuna market feri nga tubonabona so abantu bano abazungu benakoma okubabuuliranga mu maaso gaabwe ntibagamba ebigambo open nti bino mmwe mubikola Africa eri mu kubonaabona lwakuba mmwe ate Kyagulanyi kyakola buli lwabasinkana ababuulira openly nti Uganda ebonaabona lwakuba mmwe Africa ebonaabona lwakuba mmwe dola zammwe ze zitta bannayuganda dola zammwe ze zitta abaana ba Africa emmundu ze mukola ze zitta bannayuganda ze zitta abaana ba Africa so tewali kye mutugamba musooke mukomye okufinansinga okufa kw'abaana ba Africa awo tujja kufuna otwoteeseza namwe otwogerera namwe tawe tugenda kulagana mu mbeera ki ate muyinza preachinga human rights ate nga you are the violators kati bino ebigambo byongera okuvaayo nga bigamba abazungu abo maaso ku maaso balolo ne badda kino bagamba ekisuusa abantu batuguddemu batutegedde tubeesonyiwe kino bajjajjaffe mu mirembe giri kye baakola ne bagamba tuganye bye mutugamba bifu bikyamu era bamalirizanga Africa bagitadde nesinga bagitwala ddanga be bajevunaanyizibwako ne wadde ne kati bakyaginako obuvunaanyizibwa naye artist bakendeezaamu nga bwe kyali naye nga gaali maanyi nga bajjajjaffe ge baayiwawo mubiri bidi gye baayiwawo okomya nga ebyaliwo ebya slavery okukwata abantu ne batwala ku mpaka okubakolera byakoma lwa bidi oba lwa maanyi bajjajjaffe ge baateekawo ne bagamba tekijja kusoboka temugenda tumanyirira mu nsi yaffe so ne leero tulina okubagamba nti tekijja kusoboka mukomye okututta mwe musponsoring okuttibwa kw'abaana ba Africa abazungu ne bajja okweddako ne bajja okumanya nti kati batutegedde ebintu tubiveemu era ojja kulaba nga zi gavumenti ezibadde zistanding oba zibadde ziyimiririrawo ku buyambi bw'abazungu bano ku lwa beneficiaries b'abazungu nga zonna zijja kugwa so Kyagulanyi kyagamba nti beera Kyagulanyi wherever you go beera Kyagulanyi buli gy'ogenda beera Kyagulanyi buli wootuuka beera Kyagulanyi mu biri by'okola kati ne bano bafuuse ba Kyagulanyi obaka ne batuusizza bwa Kyagulanyi bwennyini era singa yabadde wano yandibadde abutuusa kyobola agambye nti Kyagulanyi afunye kamwenyu naye abamusanyufu agamba eno message abaana basobola okugyogera abaana bagume okutuuka wano kimuwa essuubi kimuwa essanyu so twebaza nnyo Mukyala Patricia Sewungu ne banno bemwakola ekintu kino okulaba nti mwongera okutwanirira eddembe lya Uganda eddembe ly'omwana w'omuddugavu okulaba nti nalyo libeera ku plate emu n'ery'omuzungu tewali nsonga lwaki omuddugavu attibwa tewali nsonga lwaki omuddugavu alala ne muddugavu munne ebyo birina okukoma nga tubeera ba Kyagulanyi ebyo gye tutambulira mbaagala nnyo mwenna abaddeko mwenna abalaba mwenna abatwagala Mukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuddamu tuwaye guludde nensaba abankuumire mbasange bwenna bankumye okuba mbeetaaga nnyo ate nsaba tubeere balamu okulaba ku Uganda yaffe eno ng'eteredde nga yeeyagaza nga erina obukulembeze obulungi obwagaliza gwe nange ffenna ate nga bukuma obulamu bwaffe kuba obulamu bwe bugagga mbaagala nnyo mweraba